Retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne banne Hajji Obedi Lutale n'omujaasi Captain Dennis Ola olwaleero lwe baali baalagibwa okuddizibwa mu kkooti enkulu ewozesa emisango gya Naggomola ku misango egibavunaanibwa egyekuusa ku byokulya mu nsi olukwe. Wabula kino tekisobose ng'era bannamateeka ba Besigye abakulembeddwamu Ssaalongo Erias Lukwago bategeezezza kkooti ebadde ekubirizibwa omulamuzi Baguma Emmanuel nti Dr. Kizza Besigye mulwadde nnyo ekimuviiriddeko obutaleetebwa na mu kkooti era ng'olwaki kino basabye omusango guleme kugenda mu maaso. Wabula amyuka omuwandiisi wa kkooti abadde n'ebbaluwa gy'awadde kkooti ng'eraga nga Besigye bw'abadde ow'okulabikira ku mutimbagano ogwa Zoom okusinziira mu kkomera gy'ali. Kino kyokka kiwakanyiziddwa bannamateeka ba Besigye ne basaba kkooti eyongezeeyo okuwulira omusango okutuusa ng'omuntu waabwe ateredde n'asobola okufuna obusobozi okulabikira mu kkooti mu buntu. Kkooti esomye ekiwandiiko ekivudde mu kkomera e Luzira ti Dr. Besigye mulwadde n'olw'ensonga eyo tebasobodde muleeta mu kkooti, naye ate ekitujja enviiri ku mutwe kwe kulaba nga basaba nti awozesebwe ku Zoom. Tugamba bantu babeera kalasi batya okutuuka awo. Bannamateeka ba gavumenti nga bakulembeddwamu Richard Birivumbuka basaasidde Dr. Kizza Besigye olw'obulwadde kyokka ne bakalambira nga baagala ateekebwe ku Zoom mb'okwongera okukakasa embeera gy'alimu. Wabula oludda lwa Besigye ne lusimba Nakakongo. Our argument is not that we would want to proceed with an ill person, but we want to probably look at him and confirm that maybe is not in a good health condition. Oluvannyuma omulamuzi Emmanuel Baguma akkiriziganyiza ne bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye era n'ayongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri omwaka guno, kyokka ng'ekyokuyisa ekiragiro nti aggyibwe mu kkomera atwalibwe mu ddwaliro. Ategeezezza nti agenda kusooka kwetegereza mbeera ono gy'anaabeeramu. Oluvannyuma twogeddeko ne munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye Ssaalongo Erias Lukwago era ategeezezza nti mweraliikirivu ku mbeera ya Dr. Kizza Besigye era n'alaga obwennyamivu ku kya kkooti obutayisa kiragiro kya kumutwala mu ddwaliro ery'ekikugu wabweru w'ekkomera. Tuli beeraliikirivu ku bulamu bwa Dr. Besigye, situjja balimba kubanga abazze bamubeerako, abazze babeerayo Honorable Winnie Byanyima ne bannamateeka abaffe. Ekifaananyi kye bajjayo e Luzira kiraga nti embeera yeeyongera kuba mbi ate nga tetufuna kuyambibwa. So tuli beeraliikirivu n'obweraliikirivu nga bw'okiwulira. Tusabye kkooti eragire ab'amakomera abo nti mukwate Dr. Besigye mutwale mu ddwaliro ye lyasiimye ewali baddokita be abasobola okukwata ku bulamu bwe, kubanga ekyo kimuweebwa ssemateeka, ddembere lya ssemateeka. Naye kkooti ebitutte nga bya lusaagosaago. Mulamuzi agambye ekituufu tewali kubuusabuusa Dr. Besigye mulwadde. Kati katugira tulaba oba embeera eneeyongera okuba embi lwe tuyinza okuyingiramu. Obula ebintu by'obulamu tebabitwala bwe batyo, tebabizanyiramu. Mooso ng'omuntu ali mu kkomera mu mbeera efaanana bwetyo. Olunaku olw'eggulo mukyala wa Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima yavuddeyo n'alaga ng'embeera ya bba bw'eri embi olw'obulwadde obumubala embiriizi mu ddwaliro gy'ali, kyokka nga bino byasambajjiddwa ekitongole ky'amakomera okuyita mu mwogezi waakyo Frank Baine. Sangayo nga bamutadde ku drip. Awo yambuulidde nti yayingidde nga n'okuyimirira nga tayimirira. Ekituufu nti jo Dr. wa Besigye waliwo byabadde ayagala okucekinga nga bulijjo si bwe gusoose, bulijjo bwe bwaki kisobose tumutwala nejjo yatwaliddwa ne bakola testi zabadde balina okukola n'azibwayo mu kkomera era ne ripooti gye nfunye ku makya Besigye talina mutawaana ali bulungi. Annette Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindiri.